Ekisaakaate 2023 kijja kulwawo nga kijjukirwa olw'ebyayigirizibwa awamu n'ebinyuvu entoko ebyakirimu. Ekisaakaate ky'omulundi guno kyetabamu abasaakaate bangi ddala abakunukkiriza mu 15. Eky'omulundi guno kyayindira ku ssomero erya Muza High School e Kayembe Mukono era nga abasaakaate bayigirizibwa ebintu eby'enjawulo eby'emikono, empisa awamu n'okugunjulwa mu bintu ebitali bimu. Era nga bwe kyali kikolebwa n'omwaka guno abasaakaate bayawulwamu ebibinja eby'enjawulo okusinziira ku myaka gyabwe era nga batendekebwa ebintu eby'enjawulo nga basinziira ku myaka egya buli kibinja. Gye bagenda bweyongera, abantu ab'enjawulo bajjanga okulambula abasaakaate bano nga muno nno mwali Maama Nnaabagereka yabangula era n'akakasiza ddala nti ebibayigirizibwa biri ku mutindo okusobola okubabangula. Olunaku Maama Nnaabagereka lwe yatuuka mu kisaakaate lwali lwa ssanyu eby'ensusso era nga abasaakaate baamulabiramu Bino kubanga baali bamwesunga okumulaga ebyo ebyabanguddwamu. Era nga bwe kyali kitegekeddwa, abasaakaate balambuza Maama Nnaabagereka ku ebyo ebyali bikoleddwa era abamu ku bo ne bamubuulira ku ebyo bye baali bayize ne kye basuubira okubikozesa mu bulamu obwa bulijjo okusobola okufuuka abawanguzi. Era naye Maama Nnaabagereka n'abaako ebigambo bye yabalekera okufumiitirizaako nga bali mu kisaakaate ne bwe baba nga bavuddeyo. Tuwa bulijjo ebigendererwa by'ekisaakaate n'ebisaakaate nga bikozesebwa era tubadde tukozesa mu puroguramu ez'enjawulo. Kampu yaffe eno ebeerawo buli January twasemba gikola 2022. Katolo kizeemu twebaza nnyo Oweekitiibwa Muzaŋŋanda atuwadde ekifo kino ekirungi ennyo essomero lino Muza High School okusobola okutegekeramu embuga y'ekisaakaate. Mu bufu bwe bumu n'Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga naye teyalutumira mwana, yasalawo yeetuukire era nga naye yavaayo atenda omulimu ogw'ettendo ogukolebwa mu kisaakaate. Olwo nno yakubiriza nnyo abazadde okusobola okuleeta abaana baabwe babangulwe okuyita mu nkola y'ekisaakaate. Mu kisaakaate ekyayindira ku Muza High School ndi wa mukisa okukutegeeza nti Maama Nnaabagereka eno gye yaggulirawo n'ekisulo eky'abaana abawala ekyabbulwamu erinnya lye. Era ne ku lunaku luno nno olwaggalawo ekisaakaate, abasaakaate bayolesa ebintu eby'enjawulo bye baali bayize mu kisaakaate ky'omulundi guno. Kankulekere naye weeyolere ku ebimu ku ebyo ebibadde mu kisaakaate 2023. Tukusaba otegatteko nga onyiga akapeesa ka subscribe awamu n'okutugoberera nga onyiga akagala akali wansi awo. Wangala Ayi Ssaabasajja Kabaka, wangala nnyaffe Buganda, ne Maama Nnaabagereka agerekera Buganda. Mukama abankumire, mweraba.